Abatuuze b'Ekitega ekisangibwa mu munisipali y'e Lugazi mu disitulikiti y'e Buyikwe balumiriza maneja w'e Kkolero olw'okulemwa okufuna ekinnya kibabikka mwe basobola okuyiwa amagi n'okusuula obukoko obufudde. Ne basalawo kubiteeka waggulu ng'empewo bw'ekunta ekivundu kiggweera mu bantu. Bintu biringa mapipa. Naye njagala okutegeeza nti ofundako oba n'emirambo gye bakutte ne basuulaawo esatu okuwunya empunya gye kiwunya ndeza kyekivundu ekikuwunyirira olweggulo obulamu bwabwe ne ssente ze bafuna simanyi oba ddala kisobozesa abaana abo obulamu bwabwe okubeera nga busobola okununulibwa ssente ezo. Soleyaki ey'embizzi kati wano wemusumululirawo okutwala ebintu ebyo n'ensobola ne zifuna gapu ne zikola ki ne zijja naye obwedda eri gy'oweetooloolera si yekinyusi twagala otukakase okukkiriza nti ensowera zivaawo oba waliwo awala. Okusinziira ku mmeeya w'e Lugazi Deo Tumwesigye agaanye abatuuze okwekalakaasa waakiri babaweeyo ennaku 3 Ekkolero litereeze embeera y'ekifo kuba buvunaanyizibwa bwa munisipaali okukuuma abantu baayo. Tugamba nti munisipaali tugenda giteeka ku nninga eprotectinga abantu kyokka ng'ate mu ngeri y'emu bweprotectinga n'olwekyo saagala busooke kutuuka ku ekyo naye tugamba munisipaali naye eveeyo mwezi ennaku 3 ze mutusuubiza zibeeko kye zikola abatuuze baweereko naye okwogera amazima obuzibu buno bungi nnyo. Oluvannyuma maneja w'e Kkolero lino agaanye okwogera amannya ge asambaza ebyogerwa abatuuze. Era tetuwa nfunyu okoza kuzikalu eri mufunyu ekyaba bagamba nti safe house ate wabula bino kansala Mugo Yajjuma abiwakanyiza n'agamba nti obukoko obufu n'amagi agoonoonese bye basuula ne bivunda. Bano bakkiriziganyizza okugenda ku Kkolero okulaba ekiriyo era wabaddewo okuwakana okw'amaanyi ku baani abalina okuyingira era okukakkana nga kansala Juma yeekandazze olw'okugaanibwa okutuuka wabula oluvannyuma n'akkirizibwa. Naye nze ku bwange nga kansala w'ekitundu sibadde mumativu. Obumativu bwange butabadde okiruubirirwa kye twagendeddeko sikituuseeko kyo kyennyini ekyetaagisa. Nkiraba bulungi nnyo no gye tusookedde ensowera nzirabye bulungi nnyo. Era wano Tawuni Kiraaka Francis Nyamugo agaanye bannamawulire okubagoberera wabula abamu ne balemerako. Wabula oluvuddeyo ssentebe w'ekyalo Kitega mu Biruswaibu ne kansala Mugo Yajjuma bawadde alipoota ku ekyo kye basanze. Kintu ki plastic kiri awo mwe bateeka ki ebintu ebyo nakyo babadde bakivuunise nga temuli tusanzeewo ekipipa kimu nga kya plastiki kyekiri awo kye baataddemu ebintu naye ng'ebisigadde babadde baabijjeewo. Era tusiŋŋaanye bali beeteeseteese dda bulungi nga mawulire gaaliikinze ne bababuulirako ne tusiŋŋaana nga bamaze okwekolamu ki omulimu. Kampuni eno ekola mmere ya bisolo na binyonyi naye abamu ku batuuze bategeezezza nga n'embwa ezifudde bwe bazijja ku nguudo ne bazitwala okuzivundiza mu Kkolero lino basobole okufuna envunyu ze banaakozesa mu kutabula ebirungo by'emmere emu.